But now Uganda, I wanted to get on here and thank everybody for their participation in bringing light to my notion. As I woke up and checked how much attention that my post had gathered, I opened my comment section and it reflected nothing but love and concern. I'm happy to see that, contrary to popular belief, people see how much I respect and love my father and wish nothing but the best for him. I want to thank everybody on board and everybody that continues to bring light to the issue that I presented, an issue that is more prevalent than my father himself. Thanks to everybody, my father is getting the help he needs. We're not quite there yet, but we're making big steps towards the main goal. And thanks to you guys breaking the internet, we're making bigger steps than we've ever made in I don't even know how long. This just goes to show how much power the Ugandan people have in their hands as a consensus. I want to thank you guys because you may not know yet, but you may be saving my father's life. And as a son, I want to formally thank you guys. My father has been my hero since I was a child. I've always looked up to him, and I've wanted to be him for as long as I can remember. I wanted to clarify that all these concerns that I aired come from me as an individual, and I owe it to you people for supporting my cause. And pertaining to the people that misunderstood my message and comprehended it negatively, I would like you to know that I care the least about what you have to say. Once again, for everybody that is supporting my cause, I want to thank you from the deepest corner of my heart. Finally, pertaining to the issues regarding my extended side of the family, aka my grandparents and etc., I will be dropping a YouTube video about everything. So kindly in the comments, let me know what you would like me to address in that YouTube video, and thank you. Ye mukulu aba Makase Mayanja, mutabani wa Jose Chameleone era ye mutabani wa Daniela omukulu akomyewo mu party 2. Nino party 2 agambye nti bannayuganda mwenna abeebaza nnyo nti weyagenze mu comment section eza video eri eyasooka gye yakola nti yalabye omukwano okwagala eri abantu kubamulaze. In fact yagambye nti musanyufu nnyo kubanga yalabye daddy we atandise okufuna obuyambi bw'abadde yeetaaga okubanga adda engulu. Era agambye nti munnange byonna bye yakola yabikola out of love. Kwegamba yabikola nga lw'omukwano mungi ogwalina eri daddy we ng'ayagala abantu musitukiremu mmwe abaagala Jose Chameleone, mikwano gya Jose Chameleone, nti ye omwana ng'omwana yakikola kwagala kubanga abagula amaaso mulabe daddy we oba mumanye daddy we kye yeetaaga, era n'agamba nti musanyufu nnyo okulabika nga daddy we atandise okufuna support n'obuyambi bw'abadde yeetaaga okudda engulu. Then n'addako n'agamba nti ku nsonga ya family naddala bagrandies bajjajjaabe, agambye mbu ajja kuba nga droppinga video endala ku YouTube mbw ababuulire buli kimu nga bwe kiri. Ndowoozaawo ate bwe bagenda omublamingiramu kubanga nalabye abantu nga bagamba ensonga za famire ekituufu nga we yayogedde ku daddy we that one is okay, naye ate wanavaayo kuyingizaamu bajjajja biki biki ebyo Daniela yonoonya omwana nti Daniela yamiteekamu owaayi bwe bityo ebitambula. Naye ng'era munange mukama mulungi nti Jose Chameleone agenze afuna oba agenze ng'akuba ku matu n'afuna n'abantu mikwano gye abazze okumubeererawo. Omugambo mungi ogwatokomose naddala ku mukyala oyo ali kubanga takinga care of him, omukyala Juliet Zawede. Mbu yali muninkini we era mbu tekyewuunyisa okulaba keya gye yabadde amulaga ne love. Naye byonna nga bigenda mu maaso omukyala fulufiga ate ye olutala lutadde ku Junior. Mbu Junior ye yakoze akatambi ng'awaana omwana ono ng'amulaga nti byakola bituufu era mbu yamuleetera omwana okuvaayo n'alowooza nti ye ali above ku daddy we. Bibino jamwetao kabampane basobole vuma Chameleone basobole muvuma omwana yakoze bulungi nnyo era omwana mutuufu kubanga nnyina amuwagira era standing ane nnyo goba wale mwa family yo toleka abaana bo tebajja kule mwa family zaabwe
gwe wafuuka kimpemempeme ekimpeneggu famire wagirinyirya neekulemwa ne bagoba ne kitawe yafa akugobye temuwagira baana b'abantu balala kuwonoona famire zaabwe oyo mwana akyali muto nnyo nnyo kwe waggula ku famire okudda ku kitawe ne bajjajjaabo buvuma akyali mwana agambibwako gwolaba obulamu bw'olivinga bw'olina okulivinga oli bulungi nnyo kebera ku baganda ab'abakazi abalala olabe gwolowooza oli bulungi nnyo life gy'olivinga gy'olina okulivinga waliwo omuntu asobola okwesembereza okuleka bino ebiwemmene ku bino waliwo omuntu ategeera waliwo basobola okukuwa omulimu oza lwaki according to your background wajjota muli kufe ba self made wabula byonna byonna nga bigenda mu maaso Junior gwemanyi ndowooza bamutuuziza ne bamubuulirira Junior avuddeyo kwandukula full figure this time around nga muwombeefu omanyi okumuddamu nga yenna mugonvu bino ebigambo bya Junior nga bisengeke. Yes, all right. Abantu bangi olwaleero musibye munsindikira video za full figure zeyanjogeddeko ne maama wange ku makya ku Soroti Media ng'avuma maama wange nange musibye mbinsindikira naku zino bannange ndi bize nnyo noonya ssente sande byogeddeko naye ekisooka full figure sobola munyiigira ate era sobola muvuma olw'entegeera ye ate era ekyokubiri saanyize abantu munsindikidde Junior baako kyokola olaba kati fensi we twagituusa twawula nnyo ebyamagezi mu byekisiru right now obudde nina butono bwakunoonya ssente biseera bya nnaku nkulu kati we yanjogeddeko neefa navuddeko ki tewali ebiseera ebimu mulekerawo okuwa abantu obudde abatabugwana kati full figure teyeetaaga budde bwammwe entegeera yeeyo twamumanyirirayo sisita waffe era mutumiddeko nnyo mukyala nakangu era talowooza nti nina obudde bw'okumuddamu obwo obudde sikyabuyina nali mbuyina edda so neŋŋamba abantu nti let us focus on things that are important, things that can improve our lives, things bino ebyokwevuma ku social media tebiriimu makulu. Nze by the way sikyaddamu bantu banvuma oba ovumye maama wange oba ovumye taata wange oba ovumye nze ebivumo tebitugaana kulya nakwebaka tuli wano tuli mu bulamu bulungi we are doing our usual normal work byebyo ndowooza oyo ye Tamale Mironde Junior era yanukidde bulungi n'agamba munnange sijja kwereegana mukazi kamuddemu kompolampola ate ye omukulu Clever J ono nga abeera muganda wa Jose Chameleone yadde nga mabegakaawo baamwewakana naye ng'abeera cousin brother waabwe era nga yakulira mu maka g'aba Jose Chameleone naye nga womanyi munnange ebintu bibaawo omwami ono alina ebintu byayitamu ebitatambula bulungi era embeera n'emukwatako n'aba nga yesikamu n'agenda yamalira ddala emyaka nga yeevuma okudda mu famire y'aba Jose Chameleone era olwalikomawo yakomawo nga yetondera kitaawe kubanga agamba nti taata we yali amwagala nnyo naye maama ono maama Proso ono Mayanja yali si mwangu era olaba nti we yakomawo n'okwetonda yasooka n'azira ebintu bye mu maaso ga kamera abantu kye bakukuluma ennyo ne bagamba yi omukyalo ono ng'alina obukyayi obwaddala nti abujja kugumba so byonna ye avuddeyo n'agamba nti kansabire mukulu wange nti essaala zo omuntu bw'atatuuka zo zituukayo. Owuliddeko nti mulwadde? Towulidde kati nze nkutegeeza mu butongole. Waba omulwadde Mukama amusuuse. Umanye gye tutatuuka atuukayo. Tusooke tusabire Chameleone essaala. Mmaze okusaba. Tusabe essaala ey'amaanyi. Mmaze okusaba. Omanyi? Nsabe naawe osabe. Mukama waffe yagamba akaseera akajja lwe tulisinza Mukama waffe mu mwoyo ne mu mazima. Kivudde gamba mmaze.
Imatensha tugenda gayi mukama Katonda taata omuntu wo Joseph Mayanja tumukukwasa tumuteeka mu mikono Kabaka taata. Nze kyemmanyi nti Mr. Mayanja musajja mukatuliki era akkiriza Yesu kujjako Miss Mayanja yakkiriza emisambwa n'emizimu. Nze kyemmanyi kati essala gye nsabye Mukama amusuuse nze mpulira kimala kwe kukkiriza kwange. Niwa bakyawa nnyo. Ko Mayanja family tugendako wa mukyala Sesha Mayanja onunga joli abalamu wano yakava emitala wa Mayanja gye twategeerako bwe yali mu ggwanga lya Canada era lwabadde lunaku lwa yesterday but one nakola story yatuuka ati ogenda Canada yasaba ati asayiramu era n'atuuka n'okunyonyola n'agamba nti yali agezesa naye mwattu n'afuna. Kino nno kyanyizizza abantu abamu ne bagamba nti abantu bano si baabwe tebali bwenkanya bo bagenda kugezesa naye nga waliwo abaana abeetaaga obuyambi abali yawo. Buliza ebigambo bino bambi. Asylum, nze nasaba asylum. Bw'osaba asylum ogenda mu kkooti. Ogenda mu kkooti bw'ogiwangula ofuna decision of notice. Ng'ekugamba welcome to Canada. Era oli protected by the government of nze I'm a protected person. Ne bakuwa ebbaluwa eyo ne bagamba nti kati apply. Baba bamaze okuwapira. Naye omuzungu buli kimu kyakusasula, so you pay for it. So you apply for $5.5. Then oba oyagala n'oteekamu n'abaana. So nenfuna PR mu Buganda. Era bw'omala ogifuna ogenda n'ofuna kye bayita Alberta health card. Bw'otona gifuna obeera olina ekipapula kya yero ekyaba refugee, ekipapula kwe bakujjanjabira gavumenti yebeera ekusasulira. Ne kati wano obeera jukira obeera okola ofuna benefits, sente zo, you get the point. So nenkifuna kati awo simanyi nalabako abantu awo nga boogera sine bamutisse simanyi yakola apiiru munange saimo alhamdulillah nze buli wembeera wabeerawo omukisa buli wembeera ebintu byange birina engeri gye byanguwa so kati nabifuna naye ate nga sirina interest yabyo kati omuntu abeerawo nga Abannayuganda mwenna abali mu diaspora oba abali e Uganda ng'opulaninga okujja mu diaspora opulaninga okujja ebweru nga just ozze kugezesa Bannayuganda mmwe oba abayimbi oba bannamawulire bannemulina emitima emibi. Omuntu yenna wajja n'agezesa ng'ono waagamye nti yajja mbuye n'agezesa. Okimanyi bulungi waliwo Abannayuganda abali mu Dubai abali e Uganda nga yagamba bannange Mukama singa onnyamba nenfuna visa nengendayo naye gwe already Uganda obadde okola Uganda obadde ofuna sente kiki ekikuzunza n'odduka n'ogenda e Canada n'osaba n'obubuddamu n'otandika n'owaayo ekiboozi kyo gw'olowooza gavumenti eyo egenda kulowooza ki kyova olaba Bannayuganda babamma empapula kubanga bamanyi mugezesa. Ekyo ekintu ky'okoze kati kambabuulira Bannayuganda oli waagenda n'agenda n'asaba obubuddamu oba asayira n'amaliriza nga bamuwadde oba tebamuwadde immediately gavumenti ebiseera ebisinga eyinza n'okutesitinga etesinga negamba kati omanyi kye ngenda okukola tetugenda kuwa bano bantu we tutabawa mpapula tulabe kigenda okubeerawo n'akumma n'otakola apiiru n'obagamba mumpe passport yange nzire e Uganda obagambye oli musiyazi oba obagambye Museveni akukuba oba ogambye ekiboozi kyonna ky'owaddeyo gw'olowooza Abannayuganda balina ebiboozi ebirala ebyokuwaayo era mugenda kwetoloolera awo Museveni biki ndi musiyazi biki oli abadde omusiyazi agenze asabye akatabo ke n'addayo gw'olowooza mwe bagenda kubawa empapula. Abannayuganda ebiseera ebisinga tubeeremu w'oba nga ddala oyagala Uganda mmwe mwenna abannamawulire abatambula ne mugenda mu America ne mugenda e Canada muttira abannammwe abalala nga gw'omanyi ogenda kugezesa oli muyimbi okumanya muyina emitima emibi oli muyimbi obadde ofuna ssente kiki ekikuzunza ng'ogenda kugezesa Canada why? Abaana gye bali abaana bali bubi abaana baagala kutraveling abaana bali bubi nga ye walaba PR alaba kundaba kuki ye tafaayo bakoze mulimu ki wabula obakokombyemu ssente era nsubira n'Abannayuganda abatambula ne bagenda mu ebyo ebivulu by'abo abantu abataagala Bannayuganda
gwe omutima ogujja waggwe nga ggwe n'ogamba kangende ndistroyingire n'abo abatono abo. Let me go and destroy for those people. Abannayuganda abali mu 2018 2019 wano mu Germany waliwo omuvubuka omu yali akolera ku Radio Sapienza, twajja naye twesanga kukyolaawo ku Maria Probe. Gayi oyo kasaba amume empapula. Gayi yabagambira omumpe passport yange enzireyo. Gwomanyi bantu bameka be bamme empapula koyo Gayi nga just Gayi yaze kugezesa ina n'omulimu ogwa Sapienza. Gwomanyi bantu bameka be bamme empapula ne bagamba katubamme bajja kugenda. Gwomanyi bameka lwaki oyagala okuttira Omunnayuganda munno? Because goyagala oyina omululu. Uganda wobanga oyina sente kiki ekikuzunza? Uganda womanyi nti oli okay ng'oyagala n'akatono Omunnayuganda omulala ke yandifunye nga talina kyako oyagala okatwala. Bane mwine emitima emibi. Era nze nsoberwa abantu nze njagala nnyo omuyimbi bw'ati njagala nnyo omuntu ng'omuntu oyo adestroyinga nationality yo nti abaana bali mu Bawarabu abaana bali Uganda abaana babonaabona. Ng'ekintu omwana Uganda kyayagala Katonda kasanyamba n'ennyingira mu America, Katonda kasanyamba n'ennyingira Germany, Katonda kasanyamba n'ennyingira Canada. Omunnayuganda omuyimbi wamwe gwe mukubira emizira agenze Canada asuddewo empapula. Golowooza gwe Abannayuganda abali awo kigenda gavumenti kigiraga ki nti katumenezi n'embwa zonna zonna zijja genda. Really? Uganda nsinga mwine emitima emibi. Mugama muli mu struggle mwagala nnyo Uganda. You don't love Uganda ng'oteeka fulaga yaffe wansi. The moment w'oteeka nationality yo awantu n'okola ebyambyo n'ebyekisiru mboddayo, you are killing Ugandans. Anyway, I love you all, may God bless. Ndowooza point eri delivered. Naye nga tuvuddeko eyo omukyala full figure. Akuteeka ssuko ne Junior bonna n'abakuba muganda. Kaganda kwegamba. Ebigambo bya full figure nti obimanyi. Bino. Content waffe. Ate mwene mwagala okusana leka sipagana. Mwamatema content wange fuwe waffe ng'omutemayo n'omuzannya. Okola ku soroti. N'okitunuya n'amaaso ne gakuluma. Nga muwaabidde UCC, nga muwandiise peni zammwe teziggwangamu. Ndaba bunaku mukeera kumpa waabira. Bwe nayogedde ku Namwandu nayogedde Namwandu ki? Se nayogedde Namwandu enjavu. Ekitegeeza bulijjo muyina amayuuga n'amakudde. Ejjuga lina terattuga muntu. Seba tatasobola kwagala muntu atunula bw'atyo. Mwade muze mugwe mu ssente. Mukole! Bavubuka mukole bebe muwaga boys dormitory ne mulimba abaana b'abantu. Mwe muli ku inspiring abaana okugenda mu bisiyaga okubeera ba boys dormitory okubeera abo ba domati. Please wake up mugende mukole mwita basoma. Bo bukanzu bw'abanaku buno bw'okunyimbe. Mukwano ntambi vizuko ogenda okole. Funa omulimu ogamenti guno gwenkola. Ozoba kibakuyita. You are nothing. Balabanga togattako. Balabanga toyina kiddako. Abantu bangi wano n'abazadde babe bafa stress. Bafa stress wa kuvuma bantu. Gwe stress ekutandisa oli mwana muto. Ojja kutuka ng'oli ku full figure. Ojja kutuka lw'abantu b'owalana. Beera mugezi muvubuka ogenda okola ove ku bantu. Tovuma abantu kutuka toyiri wa kitalo nga gwe wolowooza. Mwe mubeera munvuma buli naku n'oleta mmondo ne muvuma. N'oleta kisa kya Mukama ne muvuma. N'oleta simanyo naani simanyo bimere byaki ne muvuma. Gwe wolowooza gwe bimaze siri muntu. Buli lunaku peegi yo TikTok etambulira ku nze. Osuubira ki? Olowooza ki? Gwe oba ovuma si muntu. Naye kati muwagira muli ku bad black lutawana mubuuza ebyo bintu agenda byogera nabiddamu nabinyonyola. Ye mukyala full figure yeeyita one man's army. Oba binaagwa bityo oba binatambula bitya bino naye nga tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala tosaanidde kusuwa yadda akatikitiki kamu bwe kati byonna nja kubanga mbikutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kutukwagala era munnange mwe mutufudde kino kye tuli nga temuliwo tetwandibaddewo abaffe. Kola kimu subscribinga ku channel yaffe ate munnange wamala okusubscribinga ng'onyiga akade. Nakugamba nti akade kano katuyambakoko okuba nga tutegeera nti tutaddeyo amawulire awo ne tulyoka twefunira amawulire
nga gakyayokya. Munnaffe tukkirize tube nga tukwerekereza, tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo tovaawo.